Akwatiddwa poliisi olw'okusobya ku mwana w'emyaka 5 ategerekese nga Bakali Nsululu w'emyaka 47, omutuuze w'e Kawempe nga mukozi alongoosa mu wooteeri ya Fairway wano mu Kampala. Omuto ono asoma mu middle class, teyasoma ku lw'omukaaga, n'agenda ne jjajja we mu katale k'Kalwere gye batundira ennyaanya nga Sseduvutto ono gye yamusanze ng'obudde buwungeera n'amulimbalimba okumuwa ekikajjo n'amukwata. Nkuba enduulu omusajja n'amusindika n'engweri kuba enduulu ne bakola ki bannange ne bajja banyamba ne bamukwata noono ne bamusitula ne tugenda ku poliisi y'Okalere. Kati ku poliisi y'Okalere ne bagamba ffe wano tuli mu bibaawo ajja kututolokako mu mutwale Wandegeya. Ekiro ekyo ne batuwa emmotoka ne tugenda ne batuvuga ne batutwalawo awo e Wandegeya era omusajja we yasuze ne baŋŋamba nkeere nnyo ndabe dokita. Ne dokita simufunidde mangu mu budde. Jjajja w'omwana ono be tusanze ku ddwaliro lya Pearl Medical Center Kansanga ategeeza nti omwana ono bato banne be baakubye enduulu n'okukaaba abantu okusobola okumutaasa. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Patrick Onyango akakasizza okukwatibwa kw'omusajja ono bagamba nti agenda kukubibwa mu mbuga z'amateeka avunaanibwe. Omwami twamukutte wakusobya ku mwana muto, omwana wa myaka 5. Yalimbalimba omwana eri Kalere ku katale ati jangu nkuwa ekikajjo. Omwana naye nakkiriza n'amutwala mu ekifo erimu enzikiza nga tewali abantu abalaba, natandika okumusobyako. Naye mu mukisa omulungi waliwo omwana omulala omuto abadde ayitawo n'abalaba, natandika okukola ki kuba enduulu abantu ne bajja ne bamukwata. Ngamukwata ne batutuukirira ne batuleetera ku station. Baba Pearl Medical Center abajjanjaba omwana ono bategeezza nti ali mu mbeera mbi nnyo ddala era nga yeetaaga obuyambi bw'amaanyi omuli n'okubuddaabudibwa. Nnyina oba maama we jjajjaawe tamanyi kiddako kyakola. Yeetaaga obuyambi, yeetaaga obujjanjabi. Bali awo mu mpewo ne tufuna ennyiike tukwata omwana ono ne tumuleeta wano ku ddwaliro wetumujjanjabira kumuwa obuyambi. Abasawo bamukebedde ne bakizuula nti yafunye ebisago eby'amaanyi, naye tukola nga wetusobola okulaba nti omwana ono obulamu bwe buddawo bulungi era ng'atereera. Omwana ono ya Bakali Nsululu we tugezzaako okwogera naye ayogedde ebitakwatagana nti alina emyaka 15 so ng'ate alina 47, wabula n'asaba ekisonyiwo kubanga agamba yabadde afa ennyonta. Mu kiseera kino akuumibwa ku poliisi e Wandegeya. Akali beka ate Nsululu oyina emyaka 15. Obeerawo Kawempewa. Kawempewa? Lwaki oli wano? Lwaki oli wano? Lwaki oli wano? Bakola ki? Bakola ki? Ng'okoze ki? Lwaki oli wano? Bakwata ng'okoze ki? Bategeezezza nti Sseduvutto ono wakutwalibwa yeekebejjebwa obwongo n'oluvannyuma atwalibwe mu kkooti. Emisango gino tugitegeddeko nti gyeyongedde naye ng'abamu ku bakugu bagamba abavubuka oba abasajja abamu bakozesa nnyo ebiragalalagala ebibatabula obwongo.